Finally, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amaze okuba nga akomawo ku butaka, ng'akomawo okulungamya Obuganda, ng'akomawo okuddamu okulamula Nnamulondo, era nga abantu ab'enjawulo bajjidde ddala mu bungi okwaniriza n'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero wabadde akomawo ku bwabwe, era nga tuli basiimu nnyo, tuli basanyufu nnyo eri Baganda baffe mwenna, eri mikwano gyaffe mwenna abazze abaagala Ssaabasajja Kabaka, abakumaakuma Ssaabasajja Kabaka, bannange tweyanzeege, temujjanga okwo, omukwano guno gutambule, omukwano guno guwangaale, omukwano guno gube gwa njawulo, omukwano guno gube gwa nnamaddala. Ssaabasajja Kabaka tukkulisaayo yonna gy'obadde, tukkulisa emitima bangi gibadde gibeewanise ne bagamba oba Kabaka waffe alikomawo, oba olunaku lukya Ssaabasajja Kabaka n'adda, oba olunaku lunaakyadde. Kale questions zibadde nnyingi ne tuwulira ekisa, tuwulira essanyu nga tuzzeemu okulabako ng'ate oli mulamu ng'era okomawo okulamula Obuganda. Bannange tuli basiimu nnyo, bingi bye tubadde tulinda, bingi bye tubadde tunuulidde, bingi bye tubadde tutaddeko amaaso, naye ku lulwo Mukama waffe nga gwe akomyewo ku lwa Uganda eno n'okutangira maaso n'okutangaaza n'okutambuza eggwanga. Bannange tulina essanyu, tulina amaanyi, era tuwulira nga tuli beesiimu nnyo okwongera Mukama waffe okwaniriza. Twongera obajjukiza Baganda baffe Bannayuganda ti akaseera ke kana akatuufu ak'okuyima tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba, era tulina okukkiriza nti bwe kimu kijja tambulira ddala bulungi, naye ng'ate tulina akayanja ka Kabaka awe ku mu butanda anyweko, ebyo ebiyiiso bijja kusaabulukuka. Tweyanziza ssebo yenteesa yange nze muzzukulu wa Musansolo. Asta nkulamusizza. Nange nyawo. Abantu bonna abali ku kyukakyuka mbalamusizza. Naye ba MP bammemba ba Parliament of Uganda kulzeg mbwamwe muli mu Parliament temwina kye mutuyamba, ya kaliba ya majinunu ya bagara temwina kye mutuyamba mu Parliament. Kiki kye mukola mu Parliament mbwamwe? Mwatuyisiza n'ekiteeka ne mutuyisirizamu ekyokutugyamu ebiwoowoolo. Mbwamwe mutukama omusolo, mutukama ebiwoowoolo. Twabakola ki basiru mmwe? Mujejemba mbu twagezezaako okuwadako, twawezezaako okuwadako. Muwadako nga muli munda mu Parliament bisiraani mmwe. Tuzze tubakoowoola muveeyo. Naye mbwamwe ddala mmwe ffe mulowooza tuli kiki? Bizingiriiti mmwe bakoleredde emyaka 9. Buli mwezi bansala ssente ne babasasula mbwammwe. Kyokka nekuze kubadde bansalako era sitiiru mwongeddeko 20%. Mbwammwe naakolereramu embwammwe mizingiriiti mmwe. Mwe munandisiza abaana, mwe munasomeseza abaana minyongo mmwe. Bisiru mmwe biwambwa mmwe muve mu Parliament. Bane temutujja misoso. Ffe twalwana olutalo lwaffe ne tugaana omusajja okuddamu okuwa Uganda ssente. Naye mmwe lwaki mmwe abali ku ground mutulemesa okugenda mu kyukakyuka minyongo mmwe? Bantu mmwe mutuleke, temututabangula. Kati gwe Katikkiro twagala Kabaka. Bane seddi ya majinuna tukooye bibizi mmwe. Mbwamwe kulzeg. Allo soko ndemu katono. Gena maaso. Olamusizzaako pastor. Nange nkulamusiza nnyabo. President angasibwangu. Nze ngenda kwogera ku mayiga ne Ssaabasajja Kabaka. Sina wonna we ngenda kusimba nsonga.
kati olaba pasita obutavaayo kwa mama gwe muyita mama waffe nze takyali mama wange Mayiga n'oyo gwe muyita mama wammwe baatunda eggwanga ekyo kyemuba mulina okumanya Mayiga yakwata oyo gwe muyita mama wammwe ne bagenda gye baagenda ne bavunika eggwanga ne bawunika eggwanga ani gwe tuyita maama waffe oluvannyuma ani gwe tuyita maama waffe nga si maama wo nze si maama wange okusinziira nze ku bye mumanyiiko nze si maama wange anti ani Najjinda owa pulezidenta bw'olwaleero genda mu maaso nze si maama wange kakati njagala kasooka ensimbe wakati awo kati babanga maama wange aleka ate taata wange mu mbeera efaanana bweti bw'oba wakeera ku makya n'ofumbirwa omwami wo ne muzaala abaana ddala ddala nga yakeera ku makya n'akwanjula mu bakadde bo n'ogamba mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bwavu mu bugagga ne mu bwavu ne mu birala byonna naye omusajja n'atuka okufaanana nga bwafaanana bw'atyo bwe ng'oli eri oli mu masanyu pate after pate pate after pate oyo aba akyali maama bw'olaba oyo gwe muyita maama wammwe oyo ne Mayiga girlfriend boyfriend girlfriend boyfriend oyo bw'olaba Mayiga batta omukago nga baagala baddewo empologomento nga Mayiga ayagala azaale mu Najjinda omwana agenda okudda mu bigere by'empologomento nga bamanya nti nno Ssaabasajja Kabaka bayinaawo ajja kuba takyaliwo nga bakimanyi bayinaawo empologomento yajja kuba tekyaliwo kati nga Mayiga yali ayagala omwana gwagenda okuzaala mu Najjinda yaba abeera empologoma tubimanyi bo balowooza ffe olw'okusirika tuli basiru tubimanyi era be yakitegeera nti abamu ku ffe twakitegeera omukyala n'asika ku bigere naye baanoonya omwana n'abula naye ffe nga twali tumaze okutegeera ffe temuyina we mutulaba stroga yaffe temuyina we mutulaba ffe tuli underground tebalowooza nti nno olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ali bw'atyo okuva luli amawulire gafuluma lumbuye ng'afulumiza nti nno Ssaabasajja Kabaka bamuwa obutwa ne tuteekawo omugongo ne twerekereza byonna byonna bye twali tulina okukola ne tuyimirira mu mugongo gwa Ssaabasajja Kabaka ku nsonga y'obulamu n'okutuusa kaakati okulaba nti nno Ssaabasajja Kabaka akyali mulamu temulowooza nti nno kwagala kwa Mayiga temulowooza nti kwagala kwa Museveni nedda ate banoonya abakola ekintu ekyo nga tebakimanyi ate tebagenda kimanya tebali kitegeera tebali kimanya mmanyi wano abantu abayinza okuba nga bakimanya ayinza okuba tica ne pato be bantu bokka basobola okumanya ku struggle yaffe nga ffe abantu ab'omuswaba beemuti ate oboogedde tebakimanyi naye Najjinda y'omu ku abo abantu baagala okusanyawo empologoma kyokka olaba tica be yagaleese n'agamba mbuno nti yali ayagala okusaba divorce bwekito bwe kyali ng'abantu tumaze omumutegeera ffe lwakusirika tebatuyita basiru tuli tutegeera tosobola kuleka bbawe yakeera ku makya n'akuwasa n'omuleka yandibadde agamba tugende ffenna kale oba mutuwambe ffenna tugende wano nga maama waffe Babi Kyagulanyi nga be bakwata bbawe nga yasobola okuyimirira n'ateekawo omugongo ng'omukyala naye kakati ono omukyala ye lwaki aba tafaayo ku bbaawe kitegeeza waliwo naye ebyamanyi byasirikidde tebatujja muze batuleke bannaaye ffe twagala Ssaabasajja Kabaka ono minisi twagala Ssaabasajja Kabaka addeyo mu lubiri lw'ebbanda Mayiga akkiriza ate nze kambabuulire Mayiga kassa Ssaabasajja Kabaka ekire kikwata waggulu awo buli nsalo yonna mugitayize Mayiga talina kufuluma ggwanga
tubanja kabaka twagala kabaka all minutes twagala kabaka awangale Ssaabasajja kabaka awangale nnyo magulu nnyondo nkuwonye owapulizeeta bwaleero kendeezaako Halo Sebo. Wanji Sebo. Gena maaso Sebo. Tuyina network. Hello. Wanji. Halo Sebo. Yeah, pastor webale kuweereza. Kale Sebo nawe webale kubeerako Sebo. Amina yenze Joseph Sentamu omuteso wa Bobby. Ye Sebo, tusanso kuwuliza Sebo. Kakati mujja kunsonyiwa oluganda lwange si lulungi nnyo naye njagezaako nga bwe nsobola ne bwe lutabulamuuko n'Olungereza mujja kunsonyiwa. Musajja wa Kabaka olwo oluganda lumala olugenda mu maaso. Amina. Kakati waliwo kye nalowoozezaako ku ngeri ono omusajja Yoweri Kaguta dictator kyakola. Akosesa nnyo ka blackmail ku babaka baffe aba palamenti. Kakati asooka n'ategeera nti ono yabba enkoko ku kyalo n'asirika akwana mukazi wa gundi n'asirika ono yabba kino ono yakola kino. Kakati akaseera bwe katuuka nga waliwo kyayagala okuyisaawo mwayitira n'abafunzafunza bakole kyayagala kubanga baabagamba ngenda kukwata ogw'enkoko. Network eganye. Nze nkuwulira. Genda maaso. Kakati mbadde ndowooza nti ffe okumusookayo fe abakkiriza mu kyukakyuka tukole kye tuyita exhibition kwabo ababaka ba palamenti bonna tutandikire ku ba NRM. Kakati bwe tuba tutadde byonna bye baakola ku kyalo bye balina bye bakweka abatalina ekipya kyatuleetera oba kyayitamu bonna tuba tubamanyi. Kino kijja kutuyamba okusengeja n'abo abajja nga balina bye bakwese mu bantu tubalage ekifaananyi kyabwe kyonna nga bwe bali. Kati awo tuba tweyambye okwezibirira kiri kyasobola okutukola okuyitiramu abo ababaka kubanga kati tuba tubategedde tubaanike bonna nabo tukole exhibition nga gye twakola ku parliament tukole ku babaka bonna. Kale Sebo tweyanziza Sebo. Ekyo kyekiteeso kyange. Weebale nnyo pastor. Amina. Hello. Sebo. Mukama yebazibe nnyo. Mbadde nsaba okwogerako ku nsonga nga ziizo pastor gye baleka emirimu byonna byokola tubisiima. Amina. Kakati ensonga esooka njogera ku baana baffe kuba baakwatibwa bakyakwatibwa bakyatulugunyizibwa n'abantu bangi abatannalabika nga bwe tuze twogera eyo nsonga nkulu nnyo okusparkinga move ey'amaanyi eyinza okututaasa. Ensonga y'okubiri y'eyokuba nti eyakabaka nayo nsonga nkulu nnyo. Ba MPs baffe bagaanye okuvaayo okutuuliriza okutuyamba. Nze mu kulaba okwange omulabe ali ku sipiidi nnene okusinga gye tuliko.
Kakati aba MPs bwe baba baganye okutuwuliriza kubanga kati ku ssaawa eno be balina okuvaako omugendo ogw'amaanyi ogusobola okuteeka stand still move y'omulabe waffe. Naye kakati baganye okusituka okuvaayo tulwane twoleke kubanga ne bwe banaalemerayo ne bwe banaakola ki ekituufu kiri nti tewaliwo kyamagezi kigenda kuvaamu mu bye bakola. Ate ng'eno abaana baffe bakwatibwa, abantu baffe battibwa, abantu baliwo mu kutya okw'ekika ekya waggulu. Bwe baba nga ba MPs baganye okuva mu Parliament, ng'oyogedde ne President nga naye aganye okuva mu Parliament, okubakunga okuva mu Parliament. I mean President okukunga ba MPs bave mu Parliament. Ekitegeeza nti batu disrespecting nze ngaffe abantu ababaweereza mu ki Parliament. Tetunaba bituusa ku mmeeza ya President, tebinabatuukayo gera maaso. Kati nze mu kusaba okwange bituusibwe ku mmeeza ya President olw'ensonga nti abaana bagenda mu conferences ezibeerayo every Monday. Abantu bennyini ababi bali mu ffe ne basportinga out abaana ne bakwatibwa ne banaakoma ddi okubanja abakwatibwa nga tebataddeewo mbeera esobola okustopinga omuzo gw'okukwata abaana. Oba okitegeera kye nkugamba? Buli olukya ne ssente ezibanja abantu abo teziriiwo. Mu kifo kya President n'abakulembeze okuconcentratinga ku biki ebitutwala mu maaso, babeera diverted mu bintu by'okutandika okudimandinga abaana na kukola ki kusasula ba lawyers okulaba nti abaana abo tubajja mu makomera. Ng'already bali bakwatibwa tebatuwanga abasooka okukwatibwa ba John Bosco Kibalama baani bonna, kati ebyo byonna twabivaako tubanja bapya ate bakyakwata. Nze nteesa bwe nti mutuuse ensonga ezo wa President mu bwangu obwannamaddala. Tuwulire President kyayogera. Buli lwe bagenda mu conference ku Kagule tewaliwo kwegamba tewaliwo clear way forward on what is next. Batuula ne baaniriza abapya ne boogera kino ne boogera kiri, ebyo byonna twabiwulira dda. Amaziga tugakaabye, obulumi tukyabuyitamu, era buli lw'otunula buli lunaku oyongera kukaaba amaziga. Kati ne Kabaka yabuziddwawo. Pastor, Uganda ye Buganda. Wenjogerera Uganda yo yawambiddwa yawedde. Kati Uganda bweba yawedde, Buganda bwewedde, Uganda eba eri ku kalebeere bwe. Tulemeddwa n'okununula Buganda era tuzze twogera twetoloola information efuluma tetu actinga information eweebwayo professor ayogera gw'oyogera tewaliwo kikolebwa mpaka ku ssaawa ya leero nga Buganda bagikubye olukumu mutwe. Kabaka talabikako, Obuganda babututte. Kati Mayiga afuuse kati Kabaka mu Buganda ya receiving oluwalo ali eri akyakala akwana akola buli kimu kyayagala. Tetusobola kuvaayo kulwanirira Buganda ye Uganda. Era Buganda olutalo bwe lwawangulwa mu Buganda olwa Museveni oyo olutalo ne luggwa Uganda n'amanya nti amaze olutabaalo bwe. Wenjogerera wano Buganda yo yawedde okujjako nga tusituse n'amaanyi ag'omwanguka okusobola okureclaiminga Buganda, then ne Uganda tusobole okuginunula. Nze nteesa bwe nti ensonga muzitwale ewa President tusobole okusituka n'amaanyi ag'omwanguka kubanga ebyo byonna bye tukola tebitugasa nga Buganda emaze okuwangulwa. Ku ssaawa ya leero tetwagala Mayiga mu Buganda era ne mu Uganda. Ate mbagamba Pastor nsaba ekintu kino nze simanyi bwe kiyinza kukolebwa naye tulina abantu abagezi abatuwuliriza n'abantu be musobola okonsultinga. Mayiga mutemu yandibadde unwanted ensi yonna ng'eri mu walaga wonna akwatibwe kati bw'oyo ateekateeka kuva mu Uganda nga bwe wayogedde. Okitegedde naye ffe tuli awo tumutunuulira byonna tubitegedde tetulina kye tu actinze era atambula agende ng'omusirikale bwe twamanya nti agenda kudduka atambule naye agende. Omusirikale be muba mwategedde ng'ali Canada, gavumenti ye Canada ewandiikirwe omusirikale oyo akwatibwe ajje atuwe information yonna
akwatibwe kubanga naye bw'aba yalimu mu mbeera nga yakozesebwa information yonna agirina then naye mutemu akwatibwe yonna gy'ali yadde tugamba nti atolose mu mikono gy'abano naye talina kutoloka ate mu mikono gyaffe ali accountable ku bibi ebyakolebwa ku Kabaka. So n'olwekyo yenna gy'ali njagala akwatibwe ajja tuwe information ate naye avunaanibwe kubanga teri muntu mubi asobola kutuma kukola kintu kibi nga ku Kabaka ekintu ekifaanana ng'ekyo naawe n'okikola ng'oli muntu. Wakiri yandi resignize n'agamba sijja bisobola kanziruke ngende naye the fact that yakikola naye mutemu era akwatibwe. Omukyala akozesezza ekigambo reclaiming back kwegamba Buganda bagitutte. Naye Gabriel Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okuyitamu. Amiina nnyo. Osiibye otya eyo mukwano? Gendi nnyo. Noli otya eyo. Gendi sebo. Munaye weebale tuweereza. Amiina mukwano. Bannange weebale ddala Mukama Katonda akukulembera akuwa obulamu. Amiina. Obutalina buyinike. Amiina. Kati nze nsookedde ku Mayiga. Mayiga bannange oba owulira oyagala emirembe twagala Kabaka waffe. Omumwoleegero obunnya obulinga obw'obugege buno obuwalabbu. Pasita wali olabyeko ku bugage bwa wano obuwalabbu? Mbulaba. Buyina amannyo kati nno zezemba za gundi za Mayiga. Mpozi ne Ticha Lumbu yamuyita atya? Gamulengejja. Gena maaso. Aleego obuboluzi obutalina mulamwa. Tebulina mulamwa. Bannange atuwe Kabaka waffe. Pasita kyenkusaba. Muteekawo olunaku nga bwe mwali mukoze nga 5 bambi. Abantu basitula omulundi gumu tugendere wamu. Otherwise bino bye bakwatayo ne wajjayo omwomu simanya ate bano basuubuzi basituse bokka bano bagundi bokka. Ebyo tebikola. Tukole ekintu nga kirimu amaanyi. Tuyina kwe tutandikira twagala Kabaka abasuubuzi ssente biki eby'emisolo kwe tuba kwekwasiza bannaye tuggyeko akasajja. Kubanga ffe twogera bwogezi. Bo bakola action. Okiwulira pasita? Bwe tunaatuuliramu amazima gennyini bannaye tujja kuggwamu mu bintu ebitaliimu. Amakomera go bagayina. Bwe tusituka mpola era bajja tumalizaayo. Naye bwe tusituka omulundi ogumu tebalina kye basobola tukola. Naye nga gwe kakyalisi simanyi kaani. Tekakyalina kakatikkiro. Twagala Kabaka waffe mu buliwo. Teri ebyo muno mbu mumuleete oba mufoba mulamu tumwagala mulamu kuba mutwala mulamu. Kiwulira twagala Kabaka waffe. Gabriel munnaye weebale tuweereza mukwano. Weebale nnyo weebalire ddala. Naye kasi walabye ku gundi ku Halflandani akabwawo kabadde kasinika ebinnyo. Byebyo nno ebinnyo bya Charles Peter Mayiga. Naye ng'ogamba otya Musumba weebale tuweereza Mukama abakuume. Obwapulezidenta bw'olwaleero bannange ndi mukattu. Naye Mukama ampe ekisa mmaleko. Wangi? Hello. Tuli ku live ate mpulirako ayogera ate onkutte. Gwe wennyini gwe gwotaddeko gundi yo gikendeezo yogere. Genda maaso kati. Wangi? Ebintu bikutabuseeko. Wangi? Kale nnyabo. Banange network nga ye tuvuga speed. Genda maaso tukuwulira. Kakati nze Kyagulanyi Sentamu
Ssuubi. Kaakati nze mukulu asimwe twagala Kabaka kubanga nali juzi ndi ku intaneti nendaba kino ekisajja ekikola ne Kasuku nga kigamba mbu kyo mu bantu ababanja Kabaka tekinnaba kulaba mwani ani owaddala ali ku muziziko ye bannange ow'omuziziko okiwulira bonna ababanja Kabaka bonna mbu bali useless okiwulira I don't know. I don't know. Mami, you got it. Mami, oli busy. Soko ndeko kamala otereza wano ebyuma abeerako kubanga njagala eddoboozi ensi eriwulire. Bannaye ekintu kinkoze kitya? Mukama yebaziwe Musumba. Mukama yebaziwe nnyo nnyabo. Nze erinnya eryange bampita muwala wa Mama Uganda. Tusanze okuwa. Mbalamusiza nnyo mwenna bannayuganda bannanga bawuliriza. Kaakati leero ebigambo ebyange bigenda kukyukamu. Mbadde nga abantu b'omu diaspora nti twekalakaase. Naye kati olwaleero diaspora byonna tubikoze. Nkizudde, twogedde, tukaabye, byonna tubimaliriza ekisembayo action. Eno yessaawa. Tulina gye twali nga tugenza okwekalakaasa. Ne wabeerawo omuntu omu ku bantu abawano wendi. Eyazza munnaffe ebbali n'amubuuza. Musobola okuleeta abantu bameka ku street? Yasooka mubuuza muli abantu bameka mu nsi yammwe? Munnaffe n'amugamba tuli obukadde 45. N'amubuuza musobola okuleeta abantu ku street abantu bameka? Munnaffe n'amugamba nti akakadde nga kamu. Of course yayongeramu supu okuzzaamu oli amaanyi yali amubuuza. N'amugamba kati kankubuulire mukyala gwe. Temwetaaga kakadde, temwetaaga 50 wadde n'emitwalo 10 oba 5. Mwetaaga omutwalo gumu. Muguleete mu kibuga kyammwe kyonna kye mulowooza oba capital city oba wonna wonna bwe mulowooza. N'agamba omusajja nga bwe mugamba nti amaze ku bwannakyemalira emyaka 38, amazima gali nti ajja kuggyayo emmundu. Ajja kubayo baakubye naye tagenda kuba abantu bawera 100. Ekinene nnyo agenda kuba abantu 20. Essimu egenda kuva weegenda okuva. Mugambe lekerawo okuba abantu, step down and resign. Or else you're going to suffer the consequences. Musumba, tuli wano tuleekaana, twagala Kabaka waffe, tuwoza Mayiga twagala Kabaka waffe, tugamba Museveni twagala abantu baffe, ba MPs tubakaabiridde. Lopu namuweereza message ne muwa strategy eyo teyanziramu. Ne mugamba ebigambo nga bwe mbibagambye wano. Ne mugamba n'abaabitugamba, ne mugamba n'ensi gy'alimu teyanziramu. Musumba, njagala okubuuza abantu ffenna bali ku mukutu kuno. Kabeere president waffe. Neba abakulembeze bonna tukubaana aba bali mu makomera. Singa yali Solomon, singa yali Ebeni, singa yali Wange, singa yali omu kufa abali wano nga mwana we yali mu komera. Twandibadde tutudde, twandibadde tugamba nti nga tuleekana buleke twagala abaana baffe. Musumba, Nteesa, abakulembeze baffe nze saagala batugambe nti bamanyi ngeri gye bagenda kukunga mu bantu kubanga ne Lopu namugamba. Oba mugenda bakunga mutya, oba mutugamba nti temulina radio, temutugamba temulina platform. Ebyo bye bimu ku birowoozo bya bannayuganda ku mbeera Ssaabasajja gy'alimu ne ku mbeera omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga gy'atwalamu ensonga. Embeera nnungi tumaze okuba nga tuzinnyonnyolako, embeera nnungi tumaze okuba nga tuzitambuza nga tuzigamba abantu. Naye n'embeera etuuseewo ey'okuba nga omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga yayagala kwefunza, ayagala kusaanyawo, ayagala kulemerako n'etwongera omujjukiza n'okumutegeeza nti tujja kuba bawanguzi. Eggwanga lyaffe lijja ttambula, buli kimu kijja kubeera kirungi. Era tusuubira nti Uganda eyawamu, Uganda etambula, Uganda etunuuliddwa bannayuganda, Uganda eriwo okusoosootowaza n'okulabibwa abantu e Uganda. Buli omu gy'atunuulidde, buli omu gy'asabirira okulaba nga tutereeza byonna ebisobye. Era tulina essuubi n'okukkiriza nti buli kimu ekisobozebwa wano kijja kutereera.